Abasawo ne banyabo muli mutya bannayuganda. Basawo ne banyabo njagala bategeeza bannayuganda. Programu y'olwaleero bagiyita mwoyo gwa ggwanga. Mwoyo gwa ggwanga. Mama Nalongo abantu baggwako ekigambo mwoyo gwa ggwanga. Abantu boogera ku kigambo mwoyo gwa ggwanga naye nga tebakimanyi. Nali mpuliriza President Museveni bwe yali ava mu nsiko yagamba emboozi eno yanyumiziddwa Dr. Mulago nja batuukira waawo. Yagamba nakandi bwe twava mu nsiko ne bannange bajja n'omululu abaayagala omululu abaafuna omululu baalya ne bagajjulukuka kati balina ssente naye bibiri gibatawaanya birwadde. Waliwo abaali b'omululu bonna nga baagala abakyala tuvudde mu nsiko bonna baafa. Abo baalwala ne bakola ki? Ne bafa naye nga bagenda ne bakuba emmundu. Nagandi eriyo abantu abaali ab'omululu nga baagala ssente bavaabiira bali luzira baabasiba. Abalala bali bakwata kino na kino na kino baafa. Naye nze yaliwo nga njagala obukulembeze bwange njagala eggwanga lyange namanya bwe ndikwata n'emyaka ngenda mu 9 naye nkyali mulamu kubanga neeteekateeka. Kati programu eno bagiyita mwoyo gwa ggwanga. Soogedde biri nti genda oyagale president naye njagadde kuwa kyakulabirako. Weeteeseteese otya nga mwoyo gwa ggwanga? Bwe twakula nga tuli baana bato twasindikirangako abantu akagaali ng'era omwana abeera wa community. Omwana bisaso taba wa jjumba wabula yali badde wa community eno Bright Estate mwasangibwa. Bassebo ne bannyabo tweteeseteese tutya okubeera mwoyo gwa ggwanga. Nabadde ndaba ku TikTok kuliko omwami musiraamu alina ekirevu yagamba nti omuntu bw'aba ayagala obufumbo buli obukadde tebukyayinza kuddamu kubaawo. Era myaka 10 egiddako mu nsi mujja kuba temuli bafumbo naye abaana abawala tubateekerateekera kufumbirwa abalenzi tubateekerateekera kuwasa. Kiki kye yabadde ategeeza nti obufumbo obukadde tebukyayinza kubeerawo ng'obupya obwaleero. Lwaki? Oli ajagagulayo akasafuriya nkufumbireko oyinayo 5 nzije nkulaba oyinayo 5 nkuzaalira omwana mpayo akakadde nzaale. Kati obufumbo gye bulaze. Naye bajjajja baffe baali balowooza ku byabajjajja baabwe kijjoloto omuntu nsolo w'olubereberye. Bajjajja baffe betuddiridde babadde balowooza ku byabajjajja baabwe bamulyanga bamuzigo. Bajjajja baffe bakiwanuka bayalowooza ku byabajjajja baabwe bamukoota baaligaweesa. Bajjumba balowooza ku byakitaabwe bamugerwa baani. Buli muntu ensi etambulira ku history omukadde. Naffe omulembe gwaffe gugenda kuvaawo naye abaliddawo babisaso bagenda kuba bagunyumyako nga bajjukira ku bajjajja baabwe. Era nga naffe bwe twogera ku Basaalongo Beni Ggulu, bwe twogera ku bajjajja Nsiko Teyomba Ekisoga, bwe twogera ku bajjajja Bujagaali e Busoga, bwe twogera ku bajjajja Makole Ekitogombwa, bwe twogera ku bajjajja Kimbo wa Mizimu Minyiivu ow'Omusanvu, bwe twogera ku Bannabukenya, bwe twogera ku bajjajja ffe Sseeguya, kitegeeza nti naffe bagenda kutwogerako nti tulina bye twalika tukoze era abaliddawo nga boozamu ebyo. Kituufu gwe weetegese oli mwoyo gwa ggwanga banaagogerako. Oyambye community. Nabadde n'omusawo nga ngenza okulaba omusawo e Mulago dokita wange yantunuulidde naye saba kabona tubeera ku ggwe tukusomerako ng'oyigiriza Obwakabaka tukusomerako ng'oyigiriza abantu naye olaba by'oyigiriza abantu ate byokola. Saba kabona ozze okukuta amannyo. Basawo ne banyabo otunuulira amannyo gange njagala gatunuulire kale tunuulire akamwa kange ng'okalabamu obukyafu bwonna. Naye emyaka 46 nga ndya emmere 46 golooza amannya ago gaba gatukula. Buli luvannyuma lwa myezi 6 oteeka okuuza amannyo go. Bw'otagooza akamwa ako kagenda kuba kawunya. Tuyina akaswaki akasenya naye bwe tuba tusenya ate waliwo akaswaki akasenya olulimi. Naye gwe omuswaki ogulako gumu kubanga olulimi luno luli emmere ate emmere yebeera eyokya. Olulimi luli emmere luli ebintu bingi kati nalwo luddugala. Olulimi olwo mukuddugala nalwo balunaaza luviirako okuwunya akamwa. Tuli ku programu bagiyita mwoyo gwa ggwanga. Maama bw'ozaala omwana olina okumulera nga wa ggwanga. Taata bw'ozaala omwana olina okumulera nga wa ggwanga. Ssebo bw'ogenda okukola mu ddwaliro olina okukola mu ddwaliro ng'eddwaliro eryo lya ggwanga. Bw'ogenda okukola ku mulimu naye omusawo n'obba eddagala n'otandika okutulugunya omulwadde gwe omusawo omuzungu owa poliisi n'odda ku muntu n'omukuba emiggo n'obula okumusaanyaawo.
owa polisi botandika okuba omuntu emiggo okumusanya kulikayo senga kulanama nabona nabakoza kulanama aligaweza omubwati mukyala sawa kabona jumba lubo aligaweza jango obubire ku bantu okuyingire jango obubire ku bantu okuyingire osanze twogera ku program Mwoyo gwa Ggwanga gye tubadde twogerako program Mwoyo gwa Ggwanga gye tubadde twogerako basabo ne banyabo ono senga kulanama aligaweza bw'omutunulira akaviiri kano onookamanya nti kamusawo wa kinansi njagala otunulira olwala tugenda Bungereza naye tunulira olwala olwange sirusiige kuba luno lwa musajja omusajja bamuyita handsome omukyala bamuyita beautiful kati kino kye bayita beautiful musawo wa kinansi naye oyo yennyini ali mu Mwoyo gwa Ggwanga kati basebo ne banyabo omwoyo gw'eggwanga maama gwajja okukozesa okukuuma eggwanga tugenda kutambula basebo ne banyabo osanze programu eno nga tuli mu gikola bagiyita Mwoyo gwa Ggwanga omwoyo gw'eggwanga omusajja bw'obeera n'omwoyo gw'eggwanga maama w'abaana mulabirire nasaka tayinza kuba w'amaanyi bw'ati ng'emabega talinaayo bbaawe naye bbaawe gw'ayinayo ate okuba ng'amulabirira bulungi balyoke bapulaningira abasawo b'ekinansi babeere ba Mwoyo gwa Ggwanga gw'aliko lubaale beera Mwoyo gwa Ggwanga nga bwe baakusamiza naawe samiza ku banno lubaale asobole okusigalawo ng'abantu bakulifaalingako gw'ayina takisi beera Mwoyo gwa Ggwanga naye takisi yo mwebabbira abantu ne babanyakulako akasimu nabadde nkyabanyumiza Dokita Mulago senga najja Dokita bwe yazze yatuyambye bw'ati Dokita bwe yazze yatuyambye bw'ati yagambye nti sawa kabona gaye osomesa abantu obaddize ekigambo Mwoyo gwa Ggwanga abantu baddemu bategeere obuwangwa bwabwe abantu baddemu bategeere emisambwa gyabwe abantu baddemu bategeere ennono zaabwe abantu baddemu bategeere ensi yaabwe abantu babeere ba Mwoyo gwa Ggwanga naye timwagala kubeera ba Mwoyo gwa Ggwanga buli akwata ku kintu kyonna ayagala kisaanyaawo bw'aba musirikale nga bamuwa ku buyinza ayagala kugattagatta bantu bakuba basaanyaawo n'osanga omuntu ng'ayisaamu amasasi mu bantu kubanga Omwoyo gw'eggwanga tagukola ki tagulina bassebo ne banyabo tudde nfe tulina okuzimba eggwanga lyaffe omusungu tagenda kujja wano kutuddiza Mwoyo gwa Ggwanga ffe tulina okwezaamu Mwoyo gwa Ggwanga kekaliwa programu njagadde giyita bweti naye kek'obuntu okufuna obuntu bulamu omuntu agwa munnembulago n'amutuga kubanga obuntu bulamu takola ki tabulina bassebo ne banyabo obuntu bulamu kintu kikulu nnyo okubeera ng'oli muntu mulamu era okubeera ng'osobola okukaanya n'abantu mu nkola ey'obuntu bulamu njagala mutegeere bulungi obuntu bulamu butandikira mu maka kati banaagamba batya nti amaka gagenda kuggwaawo abaana bagenda kuggwaawo generation eddako tugikole tutya kyogamba nti abantu abaddako mwe bakiza bapijo timuzaali timuwase okuwasa kujja kubeerawo mu mbeera etya kubanga Katonda yatonda abantu babeere batya babiri Omwoyo gw'eggwanga guyina okubaawo muyina okuba n'obuntu bulamu naye baminisita ne batuuka okubajjako kaadi ezigenda mu Amerika kubanga mwalidde enguzi bagenda bazikana ki ne batuuka okubajjako okubaggalira ensi e Bungereza kubanga mwakubya abantu mwabasse nti omusirikale jeno naye takyasobola kulinnya nnyonyi bamubaaninga kubanga obwajjeno bwe miggabera kuba abantu bassebo ne bannyabo Omwoyo gw'eggwanga tuddemu tusomese abantu obuwangwa bwabwe tusomese abantu ensi yaabwe tusomese abantu omukwano tusomese abantu okwagala omuntu olwafiirwanga nga neyibajja ogenda okuziika ogwo gwonna Mwoyo gwa Ggwanga omuntu olwalimanga ebijanjaalo ng'asooka biwakuba ku muliraano wange nabazizza ogwo gwonna Mwoyo gwa Ggwanga omuntu olwabulwanga otunnyu ng'agenda atusabako naye amuga agenda ogusaba ewa nnyoko nze mbabulira omunnyo wammwe abantu ne mudda ku TikTok okweyambula gwe tokimanyi nti TikTok eyina kulabwako ebyo by'oyagala bw'oba oyagala byakufiirwa n'onyigamu byokufiirwa emirundi ebiri bakuweereza byakufiirwa byokka bw'oba oyagala byakweyambula n'onyigamu byokweyambula emirundi ebiri bano abeegaddanga
chati yendako byakweyambula byokka bw'oba oyagala mawulire news olunyiga mu news buli nnaku bakuleeta TikTok yeriko buli kintu ky'oyagala okulaba kati gwe kyonyigamu ne bagaa nti onalaba nnyo abasiraamu bakuleetera by'abasiraamu byokka era mmwe abalaba ebyalubaali mulowooza mmwe abalala tebaliiko n'ebyabalala kwebiri naye gwe bw'oba olaba byalubaali baana bano bokka balaga ebyempewo era bakuleetera byalubaali biki byokka kakati weegazeetinza otya essimu gwokimanyi nti omukyala atunuulira essimu n'akwata ekisaafu mitebbaawo n'atunuulira obwenzi obuli ku ssimu n'agaa nti nebba wange byakola n'atunuulira obulimba obuli ku ssimu n'agaa ne kakati abanigeria baleeta akantu kano ak'empiso ajja nakwata bwati ku maaso n'ateekamu eddagala wali mu kikopo kakati buli mukazi wo wakuleetera kyayo sooka kujjukira kiri kyewalabye ku TikTok noga naye akabanja kano kenina kanteeredde mu ddagala tayagala kunzita abantu bayombanga ne beekuba emiggo ne balwana naye nga teryawa munne butwa teryatta munne naye kati obugagga obuli mu maka omusajja yeekengera musajja abantu basula bambadde erementi ku mitwe ng'atya nnyondo ya mukazi omujawulire abwesogga n'erementi ng'agisibye nagati wanayayanira kale ekisaanagira akifumita eno naye ng'eno abantu bajja abalinamu obusobozi kati bambala buleti puruufu basula nazo mu buliri abakyala basula mu jjiini nga beekapisa kati anagikwata kanandawa ng'agyekapisa ejjiini asula mu jjiini ate asoosaamu kalika gundi bakaitani kapatra kasoosaamu kakwata ku mubiri bwe kati bw'ogenda n'amadumu mutegedde bassebo ne banyabo omwoyo gw'eggwanga omukyala teyasulanga mu buliri bwa bbanga ayambadde okujjako ng'alabye waggulu ne baleeta omumondo omumyufu naga nti kakati bw'aterera ne baleeta ogwakawogo naye kati omukyala asula yeekapise kubanga omukyala ne bwasula mu nayiti era nayiti ebikkako waggulu bassebo ne banyabo njagala okubategeeza omukazi teyasulanga mu buliri na bbanga ali mu mpale naye kati abutama omusajja akasika nje ojja kajja muntu sijja kajjamu agera n'okumutuukako bambiga n'omusajja naye yapoyedda kati alwanamu emirundi ebiri omuddako ng'agende wa Rozeti nga Rozeti amwaweneeta nandi mukazi we yakugoba kyokonzasole bassebo ne banyabo omwoyo gw'eggwanga gulina okuddawo oba ku boodabooda oba mu katale gye batunda ebintu tulina okussaawo omwoyo gw'eggwanga bassebo ne banyabo bannamwoyo gw'eggwanga buli bwokola program giyigirize ng'erimu omwoyo gw'eggwanga tufune obuntubulamu abaganda ffe baganda ba Katonda naye kati owulira ng'omuntu ateekako kabaka muzanya amusula ne mu swimming pool omuntu avuma bassebo ne banyabo programu eno yansabiddwa Dr. Wemulago nangamba jjajja olina influence oze n'okyokujjanjaba onyirira olabika bulungi buli mwaka okola geno test jjajjoze ate ngikolera Mulago muddwalire ekkulu ery'Emulago kati bangambye omutima guliko amasavu nti jjajja kolamu physicals nzikola mundaba ku TikTok mundaba ku mikutu gyange naye physicals amagulu gannuma naye era ngenda kulwana okuddamu okukola physicals mukole bwiro muwangaale nga kiri ekya president kye nayogedde kakati n'eddagala erisala amasavu naye gyeriri ery'ekinnansi abasawo b'ekinnansi tulya nnyo ennyama naye bwe badokita baga nti tolya nnyama nze dokita yeyanzija kumata nangamba sukaali bw'onoobona okuuma ensigo ze zo nga nnamu n'ekibumba kyo nga kiramu ku myaka 46 kati sukaali mukendeeze wadde weeraba olina ekibuli ekirungi naye oba okuze bassebo ne banyabo nze sivanga muli nnyo dokita yantunudde nanga nti tovanga muli nnyo naye nga bwe bagakuuta gatandika okubanga gayitamu amasannyalaze eriyo eddagala ly'olina okusenyesa eddagala eryo nga likuuma amannya ago nga malungi nga likuuma amannya ago n'amannyo tugaliikiriza ebbanga lye gamala mukamwa ng'olya gaggwerera
galumwa kati oyina waliwo ekiriisa kyogawa n'okigateeka mu kibuno ekibuno ekyo nekiddamu amaanyi n'otakuukamu nnyo mannyo kakati oyina okwekebera sukaali ensigo puresa toyina genda mu ddwaliro ng'omaze kulwala omuntu yenna ow'amaanyi oteeka okuba ng'olina general test naye maama abasawo abantu abatagenda kuwadde mu malwaliro abantu abatagala wadde kumira ddagala zungu abantu abatagala wadde okubaako ekintu kyonna kye bakola bassebo ne banyabo obulamu bwe bugagga era maama njagala kubuuza lwaki abantu tebalina mwoyo gwa ggwanga bakyalabutabuse ebiso bifuuse ebisomala by'omukyala wano yakutte akaana nga bakatwala ku ddiini bwe yakayisiza mu ddirisa mwana n'amutta kyokka ate n'omulamu bagenza okukolako ddiini ate nga gwa mwami maama abantu tebalina mwoyo gwa ggwanga olw'ensonga nti abakadde baava ku nsonga eri nga bwe baateekebwateekebwa abaana ne bateekateeka abaana kifuula nnenge bajjajjaffe okuva emabega abaana babafugikanga ng'abaana bwe bazaalibwa omwana omuwala bamufugika ku kitooke ekiyadda kitembe ekikazi ate omwana omulenzi ne bamuteeka ku mpidde omwana oyo bwe baamufugikanga ekyo nakyo kyali kitundu nga kyakuteekateeka mwana abeere mukakka naye essaawa zino abaana babasuulayo mu ddwaliro embwa ne zirya kyebakoze kyonna kibaagala kuba mu placenta piiti eyo ne babateeka ekitali kituufu ng'ate abaana baafugikibwanga kati omwana agenda omukuza nga ne mwana munne gye baamufugika ebintu tebyali birungi omwana n'abeera n'omutima ogutali mulungi kati bw'ovaawo abazadde bali mu kano tizo omwana wange takoonwako omwana wange tagambwako ate omwana takuzibwa muzadde omu omwana akuzibwa abantu bonna ababa bamwetoolodde omwana bw'aba nga takuzibwa muzadde omu omwana oyo akula nga tagambwako ng'ate nakyemalira kati bw'akulira mu mbeera eyakyenakyemalira yalowooza tibyo by'omuteeseteese byebituufu ate n'abazadde bwe bakola entalo mu maka bazikola abaana balaba so ng'edda bajjajjaffe ne bwe baafunanga obuzibu entalo zaabwe zaabeeranga mu kisenge kyabwe bakadde baffe tetwamanyangako nti oba waliwo n'obuzibu naye omwana akula amanyi nti okulwana n'okwereega si kive era kya bulijjo kati bw'akula ng'amanyi nti ekyo kya bulijjo era bw'akula bw'atandika okukola ku banne obutujju tewabaawo mbeera yonna emulemesa kubanga yakula maama ne taata bamulaga nti ekyo kyokola kye kituufu kubanga nabo balwananga balaba neyiba ngaera bwe wakigambye nti omuntu teyalwanagananga na neiba we teyayombanga na neiba we ng'omwana oli ayita ow'ono maama fe twakula mu kyalo abaami abo abakulu tubayita bassebo owassebo gundi naye essaawa zino omwana tasaasobola kumuyita ssebo wabula amuyita linnya omuntu omukulu ku kyalo n'abeera ng'omwana oyo talinaamu wadde akayisa era maama avumagana ne neiba kati ate sizezino ennyumba ez'omubottekano maama avumagana ne neiba we nga abaana batudde era n'abaana ne bayambako neiba okuweereza ebigambo olaba omwana bw'oba omutendese mu yunivasite enkambwe kati bw'akula okutugwa n'okulwana ne baali nabo abantu banne tasobola kumanya nti abantu bano bennyina okubeeramu nyina kuba wa mukwano nabo wabula ye amanya nti abantu bennyina okubeera nabo nyina kuba nantalo nabo kati n'olwekyo omusingi guno bwe guteekebwateekebwa obubi kati naalo ng'agamba tudde tuzimba omusingi bw'ati bw'agambye tudde tuzimba omusingi puroguramu eno tugenda kugikola nsaba maama bwoba okola puroguramu tukolera puroguramu oyo gwa ggwanga era nsabe abanono tv ne sk7 media muterewo puroguramu oyo gwa ggwanga mpulira nga nina ekintu ku mutima njagala kusomesaamu abantu baali badde beeyisa batya kubanga basebo ne bannyabo nze nina empisa nina omwana omuwala bamuyita Nantongo muwala muto twamusamiza lubaalo mumanyi bulungi naye bw'ojja n'omunenya
n'omugamba nti munange nantonga abantu tibayisa bwe bati kubanga juzi yakwata ekikooyi nakwata ekikooyi nakiyisa ku swaani nampeerako ffene bwe twajja ne tumugamba waliwo naddayo n'ateekayo akayimba aba balowooza nti ndi musiru oba akayimba bakayimba batya balowooza ndi musiru munange maategeera nnyo bwe twaddamu ne tumugamba nti akayimba tukalabe nakatojja kunkuula manyiira mulala n'amaliriza n'ateekayo akayimba akalala ka Vincent Segawa. Kakati abakyala oba abaami omuntu omunenya otya ne muyombagana n'agenda ku TikTok yo nga wazzeeyo oluyimba olw'oluyombo lwewatuddemu kyokka nga mwamaze okwogera eno ogwo gwonna mwoyo gwa ggwanga oba toyina mwoyo gwa ggwanga oba ogamba nti Jumba sisobola kuvuma naye kankuvumire mu luyimba ebyo bya kisiru. Omuntu tuula naye omugende nasaka naye nasaka omuterayo obubaka mu luyimba n'omuterayo obubaka mu luyimba bamaama okwanukuza abantu nga mbanukulira ku masimu wabula omwanukuza mu luyimba lwoteekayo oluvuma lwalibadde nno lumuwaana ng'omuvuma wantama wampisa bubi nange nenkukowa bukumukyaya ate oluyimba oteekayo lwaki n'omuntu akwetoolodde ategeere nti wavudde mu relationship ya laavu tokyagina wagivuddemu bassebo ne bajja mutugenda kutambula obudde butono naye program bagiyita mwoyo gwa ggwanga. Mbasaba tuddeyo obumu bw'ofuna ebikunyiza kakkana tereera muleke kuvaabiira emmotoka gigule ng'otuusizza ekibanja kigule ng'otuusizza manya beera mwavu naye ng'oyina eddembe empisa esika ne byetaalye muleke kusikaasikanya bintu abaana abawala n'osikaasika abaana abalenzi mugweredde mu makomera amakomera gonna gajjudde lwa bubbi amakomera gonna gajjudde lwa butemu mutemula lwakuba temuyina mwoyo gwa ggwanga. Omuntu alya bye yeekoledde muyige okukola mwoyo gwa ggwanga. Nsaba Katonda w'abajjajja esimu yange eri 0772 62384 070 yenze Jumba Lwo aligawesa bawasenga kulanama omuwati mwoyo gwa ggwanga nalyo lingatteko. Bye bye mwera.